Shoki. Oh, Kwasa. How are you? I'm good, how are you? Banenga, you look good. Thank you, thank you. Thank you for loving David, my sweetheart. Thank you guys so much. Ani akwambaza olunaku olwaleero. Zene yambaza. Twagala otubuulire eno fashion kikaaki soka otunnyonnyola okuva waggulu paka wansi ku bigere. Shakirah. Shakirah. It's my style, it's my fashion. Inspired by Americans, pretty much. Yeah. Outfit eno wagijje mu Uganda wavudde nayo? Navudde nayo Vegas. Okimanyi otaddewo challenge eri bayimbi banne abakyala ey'amaanyi, a big challenge. Sense of style is different, so this is my style. Everybody has their own style in Australia. Ogamba fe wano tetubirina maama tosobola kubijjango wabigula wano eno. Kiba kizibu okukifuna wano. Oba sikyo bayinza okuwanga, the quality is not that good. Njagala nnyo ebintu by'okola kayinza okupasuka. Kati nafuna quality nga yeyo. Kyogera Shakirah, eno outfit wano teriiwo. Eno outfit wano Uganda teriiwo. Teriiwo. Basobola ogikola naye the quality kayinza oyulika nga nzina. Eba twamuserenga mmeka? Tofaayo. Okay, tubadde tulaba tokyali mu ggwanga. Badde siriiwo naye nga kulwa David sobola butajja era nanyinyewo eyanguwa nenzija. I had to be here for him. He gave me a very nice song and he's a very close friend of mine. And I'm going to David, I promise I'll be there. And I made it. Obadde wa Shakirah? Badde Vegas. Okola ki? Waka nayo waka. Omwana wange gyali, mama wange gyali. Nganda bana ku mwami. Omwami wali eyo. Ate bano be bakuwa wano eno si baami bo. Sina mwami wano. Balimba, sina omwami wano. Waji? Sente bwe zikuggwako ng'okomayo wangola. Family ekola. Family ekola. Family ekolera gwe omukyawo omuwala kali mu kakamu. No, kale honestly like nina abantu abandiko. Yeah. Nina abantu abandiko abampagira abanjagala. Tebasobola kundekera mpasi nga nze mbagambye mbikoye. Yeah. Performing nnyo lwaki? Badde siriiwo. Shakirah wakapafulinga ku bivulu bimeka ku ebbanga lyonna tubaze nga abayimbi bakola ebivulu. Nakoma ku Kingston House nentambulamu. Saagala kubeera buli wamu, njagala munange mwagala ekivulu kyange kuba kijja. Lwaki tobeerabeera buli wamu? Oli muyimbi? Siri wa bulijjo. No, not everyday person. Siri wa bulijjo. Mulekerawo byonoona. Mbagala nnyo bannaye mwe wagira David Lotalo. He's a great guy. He's my darling. Thank you for supporting him. Should we think toze kubango oyimba ne David Lotalo lwakuba tugaye nti olina oluyimba naye kyetuba tulowooza oba abantu bonna kyebaba balowooza? Abantu balowooza ki? Nti oze kuyimbirako Lutalo abayimbi abalala badde tojja ku bivulu byabwe. Should we think nti oze kuyimbirako Lutalo just because olina oluyimba naye? Neze abansaba mbayimbirako. Wemba wendi. Waliwo eyansaba naye nga siriiwo. Wemba wendi, I can. But David, ne wemba siriiwo, I must come back. Ate Winnie Nwaji? No, Winnie, I wasn't here. Omwana agenda tangu kusoma the same week. So I couldn't be here. But I love her. She's my artist. I love her. Okay, Shakirah, ekyokuba nga abayimbi bagudde ne beewagira mugeremu endala nga kirungi nnyo, nkyagala nnyo. Tweyongere bwe tutyo. Kyekibulawo wano. Yeah. Abayimbi balekera okwevuma. Tusuubire ddi maama gw'okolayo ka concert? Soka. Nimba.